Semba ekyo nno kikulu nnyo 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 nnyo, tutambula mpola mpola. Ebiro bye tulimu Katonda mulungi nnyo, tumwebaza bwebaza. Kakati mukwano gwange yenze Pastor Hilda, programu obujulizi obuwuniikiriza oba amazing testimony. Neebaza bwebaza nti kakati ate tuzzeemu okukwatagana nate. Neebaza bwebaza nti kakati ate Katonda atuvuze okutuuka olwaleero. Ebeneeza yagamba nti mu muliro n'abeeranga naawe, mu muyaga n'abeeranga naawe. Oluusi tomuwulira nti waali, naye ogenda okuwulira ng'olina engeri gy'oyiseewo nga tofunye bulumi yadde n'akamu. N'obeera ng'abasajja bali abaali mu muliro ne bakola ki, ne babeera nga n'omukka tegubawonyako, Shadrach, Meshach ne Abednego. Naffe bwe tubeera situations tetuyinza kubeera mu muliro mwennyini, naye Katonda alina engeri gy'atuyisaawo. Amiina, amiina nnyo 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 nnyo. Program Amazing Testimony twagala kusooka kujjukiza nti 31 December tuli ffenna ati twaniriza omwaka omupya 2026 mu linnya erya Yesu. Nina omugenyi olwaleero gwe njagala owulirizeeko olwaleero era omulabeko, naye teweerabira nti buli Monday tubeera ne Mukutula Njegere, buli Friday tubeera ne overnight, buli lunaku kuva ku Monday paka ku Lwokutaano tubeera ne lunch hours zibeerawo ssaawa 6 paka ssaawa 8. Maama nsanyusa okulabako. Kale nnyabo. Nsaba weeyanjulire ku bantu, babuuzeeko beeyanjulire, obabuulire ebiddako. Amiina. Mukama yeebazibwe nnyo abalungi. Mwasuze mutya eyo basebo ne bannyabo. Amannya agange nze Najingo Cross. Era nange nalokoka. Gwe Najingo Cross. Weddirange maama. Najingo, nali nnyumyako naawe ne mpulira nga kiggwanidde oyogereko n'abantu obawe obujulizi. Bayibuli egamba mu kubikkulirwa ti twamuwangula olw'ebigambo olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ebigambo by'akamwa kaffe. Ebigambo by'akamwa kaffe bwe tubyogera bibaamu ekinyuzi ekitaasa ali eyo atawaana n'ekintu agamba bannange kino ndikiyitamu ntya, Yesu bagamba olokola owonya. Bw'atyo bw'atunyweza ng'owulidde ku bigambo by'omulala nawe n'oyingira mu kusaba ng'oli settled. Najingo mbuuliraako, wazaalibwa oli mulokole? Nedda mami. Nazaalibwa siri mulokole n'enkula era nga siri mulokole. Owazaalibwa waye? Nazaalibwa mu Mpijo mu Butambala awo weewatyo. Ekyalo bakiyita Kammengo. Naye nga ekiseera we banzaalira taata wange yali akola Ntebe. Ennyabo. Okay, bakuzaala naye nga toli mulokole. Muli bameka? Taata waffe yazaala ku baana abawerako nga 16. Abo bamanyi. Manyi maama, bamaama baba baawufu. Bamaama baawufu. Tuli bangi naye nga Mukama abamu weetuli nga 13, abasatu baawummula. Naye nga ffe weetuli ate Mukama n'atuyamba nti abamu kale tebannalokoka naye mulimuko abalokole. Mu famire. Manya Baganda bagamba mbu omusajja okuggyako omulokole, kubanga omulokole ayita mu bingi, naye mbu omusajja tabalirwa nzaalo. Omulokole yayinza okusinkana nga omubalidde enzaalo, naye ate nga ayinza okuba nga yagenda okulokoka nga yazaalayo bwe bati, kati agenza okuwasa okutereera obulungi mu bufumbo bwe, mu bulokole bwe, ng'alina abaana nga bo basobola okubalirwa. Naye atali mulokole tomanyi oba kiddako eyo agenda kubaako kyakola. Mbuuliraako, njagala obujulizi bwo bubeeko gwe buyigiriza. Mbuuliraako. Amiina. Era nga bwe mbagambye nti nazaalibwa siri mulokole, bazadde bange baali si balokole. Taata wange ye yali Mukatuliki, maama wange nga ye Protestant. Nkulaba tufaanaganira ddala. Nenzaalibwa bwe ntyo. Nenkula nensoma we nakoma ate nenfuna omwami. Nawe weefunira? Neneefunira omwami wange. Kubanga omwami gwe weefunidde kizibu mutwala mu bazadde? Namutwala. Twagenda. Nali nakuzibwa nga at least bakugamba waakiri omwami. Ate n'omulembe gwe twafumbirirwamu ffe ate nga n'embaga ziri leya nnyo. I know. Nga kasita atuuka eka n'alaba abazadde. Nkitegeera.
so naye nga yatuuka ewaka weewaawo Okay. olwo olugendo lulala naye ne luno olundeese wano nalwo luki Amina. lulala Kati olukulese lwe twagala. weewaawo Ofuna omwami naye ofunye mu katuliki ofunye mu protestant? omwami wange muisiraamu. Salaamu aleikum. Aleikum salaam. Tewakyuka? Okukyuka kwannema olw'okuba nti naye teyali nnyo stonki Okay. mukwo ate nga ndowooza nga naye bali tabeesiga bulungi kumpaayo banjigirize kuba nzijukira taata we yamugamba nti omukyala mutwale bamubugigirize najja naŋŋamba naye omanyi nze sijja kutwala mu bali musibakola ki sibeesiga wa kintu kyetalaba kimutwaleko otyo nembeerawo naye nga tuli basanyufu weewaawo ne mutambuza obulamu ne muzaala ku baana tuzaala abaana abatugatta twazaala abaana 3 weewaawo abaana ababagatta sikitegedde. Yes, abange naye. Okay. Yes. Ababo naye bali abaana 3. Abaana 3. Otyo omulerembe gw'obulokole oguyingiramu otya? Kubanga omuntu yenna buli lwalokoka maama omuliro gusituka. Lwakuba gusituka mu ngeri yaago. Wabaawo guli mu petulooli. Wabaawo gwe bateekako eryanda ng'akasubi kaakala dda bulungi ne gukwata. Waliwo akabiri kikabagira waliwo naguno yali Samusoni yakoleza ebibe nga ne gukwa muliro gwaka bwago. Ya nange ogwange nno gwanjakira gwayaka ku kyalo ewaffe nga sinaba kugenda eyo kansooke namuse ku basumba balamuseeko kubanga baategedde nti ndi wano. Omusumba wange omusumba Cyrus Nsubuga ne Prosi Nsubuga banaye mbalamusizza nakusiibudde era nompa omukisa nzije mpa omukisa abalala. Kyogerere ddala ne gy'ovudde? Nvudde ku kyalo kye bayita Masuuliita. Kanisa yange bagiyita Yesu akwagala. Kati oli abeera ewala n'agamba bannange nze Musumba Hilda nandiwadde obujulizi naye gye mbeera wala ndowooza owulidde Masuuliita gy'ava. Tujulira Katonda mu ngeri yonna yonna ebanga saddaaka noga ŋŋenda wamma otyo. Waawo kati omusumba wange oyo musumba wange wakubiri naye waliwo omusumba waffe we nalokokera nga yatandika omusumba Robert Kasozi ne mukyala wo Robina Kasozi kati basumba Kawempe Worship Center. Ati amannya mbadde ngawulira ngamanyi. Abo basumba baffe be batukwatamu okusooka. Amiina. Mbaagala nnyo nejjo nabaddeko naye mbaagala nnyo abasumba baffe bonna. Waliwo n'abasumba abalala era bwe basumba nabo. Ewaawo. Musumba Pade Kasule ne Hadija Kasule. Musumba Muwonge ne Ana. Ne baweereza bannange. Nze mukyaki nkulembera abakyala. Bwebwo obuweereza bwenkola naye nga nempeereddwa omukisa okubeera nga nange nzize okuwa omukisa abalala. Amiina. Oyingira otya mu bulokole? Mu mwaka gwa 98 ekkanisa Yesu akwagala ejja ereeta crusade. Nze saasobola kulokoka mu mwaka ogwo gwasooka. Ereese yewamu? Ng'ereese Masuuliita. Musumba Kasozi ng'akulembedde enjiri eyo. So nali nga bwe mbagambye nti omwami wange musiraamu nafumbirwa famire y'abasiraamu. Nembeera nga njagala nnyo okulokoka naye ng'ate era ntya nnyo. Obufumbo tebukufa. Abantu abasinga kye tulowooza bw'oba tonnayingira mu mwoyo nga tonnategeera bya mwoyo kubanga Bayibuli egamba nti alokoka okuwonya obulamu bwe buli afaayo okuwonya obulamu bwe aba abufiiriddwa naye yeewaayo kubeera Yesu abuzuula. So kati enjiri bwejja nenjiwulira nga njagala naye nga nali ndi lubuto olw'omwana waffe ono asembayo. Yes. Kati
nga ntya neŋŋamba bwe ndokoka ndi lubuto. Omwaka ne guyitako nenzaala omwana Obenjiri yajjayo mu gwa 8. Yajjayo mu gwa 8 omwaka ogwa 98. So nengumiikiriza nemala okuzaala omwana. Naye nga muli okirina nja kulokoka naye kanisa tendi wala. Oseetinga? Kanisa tendi wala tuli mmanjuko wati naye nabeeranga mu ddirisa ery'ekinaabiro kyaffe nga mpulira praise ya mukyala Musumba Robert Kasozi. Mpulira bulungi, yalina oluyimba lwe yayimbanga nkoledde ebirungi nayimba. Kanze ngamba bannange kale nange anaabinkolera. So nebeeranga n'okuyaayaano nga kungi naye nenzaala kati ekyanyamba ng'abaana abakulu bano abato abaana nga tuba tusindika ne bagenda ku kyaki nga n'omwami akkiriza nga munaye tafaayo kati ng'era bw'omanyi nga tafaayo nga bagendanga kati ebiro bwe byatuuka ne Musumba ne baleeta abaweereza baava Namirembe. Kati ne batugendayo nga abantu bonna bwe bajja mu kyaki ne ŋŋenda. Kati omuweereza waaliwo omuzannyo gwe baazannya gwali gwa kufa na kugenda mu Geyeena na mu ggulu. Nkulaba. Kati omuweereza bwe baamala okuzannya omuzannyo ogwo omukulembeze waabwe n'ajja nga omuzannyo gwedde ndowooza mulabye bannange naye yo mu kibiina wayinza okubeerayo omuntu nga weeraliikirira. Bwe naalokoka bajja kungoba mu kika, bwe naalokoka omwami bajja kungoba mu bufumbo, bwe naalokoka naye ndowooza mulabye bw'ofa ogenda bw'oti bw'omu. Nekinkwatako neŋŋamba ekyamazima kati bwenfa ŋŋenda ekiseera ekyo nali sinnazaala nali lubuto. Kati omutima ne guŋŋamba ofanga olagawa naye muli mutima gwange neŋŋamba naye amala okuzaala ŋŋamba Mukama nnyamba nzaale neme kufa nga nzaala. Nkiraba ng'olwo Omwoyo Mutukuvu atandise okutaayiza. So bwe ntyo enjiri eyo nenkola bulungi nnyo wadde n'eya Crusade nagiwuliranga ku bizinda wadde saagendayo naye nga neeyo eyajja mu kyaki okuyita mu muzannyo Omwoyo Mutukuvu n'ansigalirako ddala. Kati lumu mpita mu kirooto ekirooto nga ngenda mu nnimiro naye nempita mu sitenseni nenninnya ku bbomu. Kati bwe nninnya ku bbomu nengenda nga njaba nga bw'onoogenda ng'oyabamu amaanyi oseebengerera ngenda okutubula omwoyo gwange ne gukitegeera nti aba mu sitenseni bonna bategedde nti ninnye kuki. Kati ne bagamba afudde. Naye sitaani kati bwe nagira saafa mu kirooto era nga bwe nkyaliwo omulamu naye nengwa mu kitundu ekimu. Kati bwengwa kyenava ŋŋamba nti olaba sifudde ndokose. Nenkyogera emirundi 3 ngenda okudda engolo nga kyenjatula mu kirooto. Kati neŋŋamba kati ewange waliwo ku nnyumba z'emizigo. Kati omwami eyali asulako yali mulokole asula ku mizigo gyammwe yawummula. Kati naye nemugamba mwannyinaze bamuyita Kasujja, bali bamuyita Kasujja. Nemugamba leero kyali kya Lwamukaaga nengenda mu nnimiro nensangayo ebitaali birungi era nga baategayo ebintu. Kitegeeza Omwoyo Mutukuvu yakulabula wali. Yandabula. Kati ate nabitemeramu ddala enkumbi byali biwaddewo nga biruddewo. Kati ndowooza Omwoyo Mutukuvu n'antaasizaawo. Kati bwe nakomawo ne mugamba mwannyinaze omanyi nti kyombuulira enjiri enkya ntwala ku kyaki maama naye tebampitayo. Era yannyamba tebampitayo. Bwe ntyo bwe nalokoka. Amiina. Olokose. Omwami we yategeera atya nti olokose? Omwami ekiseera ekyo
yali ng'abeererawo ddala teyalina mulimu by the time nga yakitegeera nti ntokose naye teyasooka kureactinga era kyatwala emyezi ndowooza 3 naye nga akuzuukusa banno bakuyitako bagenda okusaba nga wetuli bayitirawo ne bagenda wa so ye teyalina buzibu for the beginning naye tebaba na buzibu ali ku KTV abantu abo tebaba na buzibu naye ekibayingira ekyo ekibabeeramu omu asangibwa mu ekiri nareactinga bubi nnyo omulala aba takirina ne mukiyimuyingira luvannyuma ndoza sitani namugamba gundi gwe omuntu wange bamutwala otunulawa kati ate oli asoose abeera akirina nga sitani amugamba alaati bamutwala natandika okukola kano natandika okukola kali natandika okukola kali tugende mu maaso yennyabo kaakati nga ngenda nga zuukusa 11 nga bw'omanyi ebyabalo nga bano bakuleka okusaba era ne tugenda ne tusaba kiseera ekyo n'abeerawo ndoza nasabirako omwezi nga gumu n'afuna omulimu gyawera 3 kati wafuna omulimu olutalo ne luyimuka akasente kawera kaali tekannawera ate nno munnange bakyalina omulimu gwabo baveeko aba asuubira nti kati bwafuna omulimu nze kyesaasooka kutegeera bafamire eri kumpimpi awo bakadde baffe baaliwo awo kumpimpi siwala bannazaalabo basezaalabo kati olutalo ne lumuyimukira ye eri ewaabwe kyenkugambye muntu waffe bamutwala sitaani olwo abagusa ayise mu abo kati ye we lumuyimukira nga talina bw'ayinza kukola kikuŋŋamba situyombye twali tutegeeragana bulungi nga tewali buzibu ngaye kati nga nkimanya luvannyuma nga oli aŋŋamba owange omanye ebifo eno tinedda ti lutalo nno lunene kati nga bw'omanyi omuliro gw'obulokole ate nga nono takuyinaako buzibu ate tuba n'omuliro nga takulinaako buzibu nga nze ngenda maaso nga tusaba kati ndowooza bwe lwamuyitirirako ennyo kati twali tulina conference gye tugendamu eri Esseguku Yesu akwagala olwo ova e Kampala ojja Esseguku ova e Masuuliito ojja Esseguku ekkanisa tuvaayo kati ne musaba ne mugamba tugenda mu conference nanga nno nze ebintu byammwe sibiriiko tewandigenze ne mugamba nedda mbadde nsaba ŋŋende nanga gw'omanyi kati nga mpulira kati nze nga sinnalokoka era nga bw'omanyi ebyamaka wabaawo ebinyiizonyiizo abakyala bye tuterekatereka neŋŋamba ka ŋŋende nangamba bw'onoogenda gw'omanyi kati nze nga simanyi kiri mabega naye era neŋŋenda n'ogenda kumbe eri olutalo lwasituka omuliro gwayimuka mu wiiki gye saaliwo kyobalaba lwakuba bayibuli tuba tetunnagitegeera bulungi naye bayibuli egamba nti naakola ntya naakozesa omwoyo n'amagezi kati ebiseera ebisinga sooka osimbewo akati mukwano gwange ali ku KTV ekyo ekintu kiringa ekitono naye kinene omuntu owulira oyo y'okulokoka owulira oyagala okulokoka oli mu bazadde bo oli wa mwami we tabikkiriza oliwo wa mukyala wakambazuulu kangi bw'olokoka atereka muyisa nnyo bayisa nnyo okubalaga nti gw'oli wakabi oba tofuuse katonda bw'olokoka oba sigwaddira ddala ku yesu olina okubeera nga ate bw'olokoka oyongera kukakkana kubanga naawe owooli awo katonda engeri gye yakunoonyezza n'akunonawo kitegeeza aba akuwulira era abeera naawe era bw'obanga walokose naffe ffenna twalina omuliro naye tubiyize kati tutegedde kati era bwe tuba tubuulira enjiri tugamba topapa topakuka omusajja bwagamba nti togendayo ku kyaki beerawo waka bw'aba taliiwo saba ate si byakusaba bino gwe mukamakyusa omusajja n'obusiru muveemu obugwagwa n'osaba essaala nga olina
olina kukakkana Katonda awulira ne bw'oba osaba Mukama awulira. Mukama yeebazibwa. Okwogera ennyo si byasinga okwetaaga, singa kwetaaga nsonga yigiriza naawe ekyo kitegedde. Lwaki waliwo ebintu bye tulaba ng'ebitono naye nga bituyigiriza tubaako kye tuyiga. Oyinza ogamba nti oyo we yayita watono nnyo, yes, naye ate eri yayita awafaananako n'owoono abadde talina magezi asobola okukkakana. Omanyi ali ku KTV naddala gwe yalokoka, omanyi omuliro gwaffe gwe tubeeramu nga wakalokoka. Nze nina lasiboni wange bamuyita Inidi, kati mukazi mukulu, naye dadi we buli yakubanga essimu olw'okuba nali namanyiira okwo okuzunga buli kiseera morning prayer, kakati ate abakyala, kakati ate kwaye kugamba nga seepimira kyawaka byakanisa nga ne bakuba essimu y'owaka, mama mwali ali ku shashi, ne bwe nnabanga ndi mu katale, ne bwe nnabanga ndi mu kinaabiro, omwana nga yagamba ekigambo shashi nga kyamukwata. Lwaki? Nze nkikola kati birimu okubaamu ng'omuliro ogusala, kubanga si bw'obadde luli bw'obadde ogenda okusamirako okukuta n'ogenda mpola mpola mpola, teweeraga nnyo. Naye kati olw'okuba Kristo asse mu ggwe n'obaguka so nga ate ye walubeerera, tosobola mwesalako bw'abanga yakuseemu. Mama tugende mu maaso. Nkujjukiza bujjukiza titubeera ne services eza Sunday, zibeera services nnya namba saawa 12 paka saawa 2 Bible class, 2 paka saawa 4 tubeera mu English and Luganda service, then ey'Oluganda ebeera saawa 5 paka saawa 8, then ne tubeera n'eri gyempita ey'Olwoya lw'Omunyindo oweesabira wekka ne famire yo. Ate ke tuli mu holiday, jangu osabe ku lw'abaana bo, jangu osabire eggwanga lyaffe. Embeera si ya mulembe. Sigambye nti waliwo tabbu, naye kasita tubeera mu biro eby'okulonda tetumanyi wa gye tugwira. Katonda yekka yatutegeera, naye mu kifo ky'okukola pokopoko tusabe Katonda. Bw'oba olina omuntu ogw'oyagala ayitemu, musabire ayitemu, so sireka kukwogera temutumanyiira ono yajja okola ono. Bambi saagala mwekube, saagala mwewalane, saagala mwawukane abafumbo, saagala baana kwetema. Waakiri mwesabire. Kati jangu mu saavisi eyo ey'olweggulo buli lwa Sande, Katonda agenda kukola bulungi. Mama tugende mu maaso. Amiina. Kati munnaye we ŋŋenda olw'okuba yali tetukkiriziganyizza mu kyo, naye nga ye teyandibadde na buzibu, naye omuliro ogwamuli emabega kitegeera. Ati awo Saani n'afuna oluggi oluggule. Gamba nti neggulira oluggi. Neggulira oluggi kubanga singa bwe yagaa nti togenda n'obeerawo bwandizibye ne buki. Ate ng'obulokole bwandisigadde. Naye nagenda. Wagenda. Olw'ebintu bye mumanyi nti oluusi oba n'obunyiivu bwo noga muri mu mutima nga ye akola kino neweerwanira obulokosi. So ne tugenda ku conference yali ya wiiki nenkoma ngenda okudda nga waali otyo nga taliiwo nga yanobye nga yagenze n'otandika okwebuuza ebibuuzo. Baamugambye agende, ye yasazeewo yekka, yawasa dda nga simanyi, naye abasajja bajoza olwokuba yafuna omulimu. Ebyo kati kye nakola sirina gwe nagamba, kubanga nange awaka wantiisa nga buli kintu kyonna tekiriiwo nga tewali kugamba noba n'okwera n'ayera enju. Era ekirowoozo ekyasooka okunzija nenga abasajja kino kye basanga nga tunobye ne tukola ki wakifiiringa nga batera nentegeera neŋŋamba bambi bawulira bubi. Naye kati kye nakola nensirika nensaba busabi, n'abasumba bange saabagamba, nagambako omukwano gwe gwe nali ndekedde abaana bali abakulu olwo nga nnyonso nno bebi. Olutalo ne lubeera awo. Kati bwe nkomawo naye yakomawo awo ne bannumba baganda be bonna ne bamuzeeyi bamaama bannange nga bw'omanyi oli mu maka walemerawo kubanga abakyala bala bagamba yakutte lino nga asaavaawo. Kati kati olutalo bwe lwabaawo sijja tugenda mukuba eddakiika ziri ntono. Nali nina okugamba olwo omusumba wange ng'olaba bitabuse. Ne mugamba musumba kino kyekiriwo. Si nze namugamba baneiba bange. Then basumba bange balungi, tebayingirira ntalo naye bakuwa amagezi. Balungi nnyo abo. Kati
ne baŋŋamba nedda bayibuli etugamba nti bw'obanga osangiddwa ng'obadde mufumbo temwawukana toyawukana wabula okola eby'obutuukirivu tomanya oba gw'oli mulokola. So lugendo ne tulutandika bwe tutyo. Omwana omukulu by the time yali ndowooza ali mu P2 P1 awo bwe watyo P3 kale sijjukira bulungi. Ne olwo nsigazaawo abaana 3 ne ndokokera nno ddala. Omuliro gugenda kukunyweza. Gwali mungi kuba bantu nga bwe nkuga nti bajja ate bajja kiro nga baagala kutemaatema kukuba. Tebaali tebaagala kuntematema, baali baagala ngende. Kati ekyomukisa omulungi nga bwe nagambye nga ntandika banzijjaka bajja kugamba nawe muli ogamba bamala kudda waka. Era kye nabasaba ne mbagamba olutalo bwe lwaliwo ne mbagamba tuyite kyeyamaani singa mbaako ekikyamu kyonna mumanyi gye mwanzija. Kyeyamaani najja kati ne mbagamba bo ne boogera bye sikyayinza kuddamu kuba ebyo byayita, ne boogera bingiko naye ne mbagamba mwanzija waka kati saawa obudde buyise. Bishop waffe asinga agamba nti ekintu wakitandika otya, omusingi gw'ekintu kyo kati gwe baakujja waka whereby ne bwewandibadde wafunye lubuto wa neighbor baali balina kuzaka kuba gye baakujja. Era kyeyamaani waffe omulungi akyaliko n'abagamba omwana ono mwamujja wa kitaawe era muba mulina okugattamu bafamire ye. Byonna bino bwe biba bitabuse kati abafamire ye balina okubeera nga bakola ki. Tubadde tusaba mwe mutwale owammwe ono yasigala ewaka. Kisesa bwe baakutwala ng'oli mu Katuliki oba mu Protestant tewaali lutalo, baakukkiriza ne bakutwala. Kati ate olwokose kati ate lwe lutalo. Kyova olaba Yesu wa muliro, ogamba entiisa eri ku Yesu ndala nnyo. Muliro ekitangala tekyegatta na kizikiza. Nina okubikulirwa kwe nafuna ebiro si bingi nti omuntu bw'alokoka kibanga mukyala bw'afuna lubuto mubaamu ekipya ekizze mu mubiri, omubiri ne gukyankalana n'ensi bwetyo bweba. Era obulokozi bufaananako ne pati zino ezifuga eggwanga. Omuntu bw'abeera ewoono bw'amala n'asala n'addenga kati ate ye bamucunya nnyo okusinga nze ali ebweru gwe batamanyi wawengwa. So okutabanguka ne kubaawo, omwami n'agenda nange nensigala. N'addamu n'agenda ogwokubiri. Era yali tanaba kudda naye baali bazze nga baali bazze bamulwanirire azze n'ejje lye eryali ly'amaanyi. Naye kyeyamaani n'agamba nedda omwana ono mwamujja waabwe. Era tulina okuziyingizaamu ensonga ki ezewaabwe ate ng'obudde misana so si kiro kituufu. So ne bagenda nange nensigala nensigalirawo nno ddala banga myaka ndowooza nga 3 naye embeera neebanga erabika njitiddemuko. Olaba ebintu bigenda bikula naye neŋŋamba nensooka nembuuza ku Mukama. Ekiseera ekyo nanta nenvaawo kubanga yampa ekyawandiikibwa kiri mu Kuva Sula 12. Muddeeko katono emabega yagamba abaana ba Isirayiri nti musookemu mbakubira Abamisiri. Waliwo kino ekigamba nti genda mugende mu bantu gye mubadde mubasabe ebintu kubanga mubadde mukola ki mubaweereza muddeeyo mu Bamisiri mubasabe ebintu. Era bwe nagira najja kubanga yajjanga yali akola eno Kampala naye yajjanga almost buli weekend wadde nga tazze waka ndowooza okumanya ebifaayo awulira amawulire kuba kyalo kyabwe baganda be bali okwo.
kati neŋŋamba mulamu wange ne mugamba bw'abazze mbadde nsaba njagala kwogera naye era bwe yajja ne musaba ne mugamba ngenda kuvaawo ewaka naye nsaba neme kugenda ngalonsa. Yes. Nangamba ebiri bitwale kati mwalimu ebitonotono ntebe naye bimu yali yabitwala n'abimpa ne ŋŋenda nabyo ku muzigo. Omuzigo gwantawaanya. Muliro ogugwo nagwo gwali gugwo? Ayaka kubanga nabeerayo ng'olina okunoonya ekyokulya, olina okunoonya school fees, olina okunoonya rent, ate ng'abaana basoma. Olwo tutambudde naye omukulu bwe yatuuka mu P7 nenemererwa maama kubanga baatugobanga mu guno omuzigo nemugenda mulala nemugenda mu mulala training. Wali mu training? Nali mu training era omuzigo ogwasembayo mukamulamu wange yeyampa ennyumba kubanga bwe bangoba wano nengenda yali alina ebizibu yali ayagala okumbuulira nampita nemugamba ngenda kusenguka nanga sookojje kati nemunyonyola naŋŋamba lwaki togenda mu eri eyange oleme kupangisa nate? Katonda n'akulokoleraawo. Katonda nandokoleraawo kubanga nze nasigala abantu nkolagana naye kubanga kamulamu wange tukolagana naye era mutumiddeko Mama Sumaiya naye nembeerawo olwo namalawo emyezi 4 kati ate Katonda waŋŋambira nti kati ssaawa yakuddawa yakuddaka. Katonda ayogera simba wakati mulokole ennyabo. Bayibuli ekugambye nti tonoba tomanya oba gw'oli mulokola. Ekyo kimu. Ekyokubiri Katonda akutadde mu training awaka ovuddewo n'ebintu bakuwadde amagezi agajja amalala oba ogamba nti ndaba oli musiraamu nze sigenda kudda makaage Mukama mpa omusajja omulala. Ekyo kitegere so nga ate ye Katonda oluusi aba ayagala abeeko kyakola mu muntu oli okomewo mulokole. Ebintu bwe bityo bwe bitambula topakukanga ako kankoledde olunaku Katonda n'akwagala odde ate nawe n'ogonda nodda ate nga wali okyali muto Bayibuli nnyo kubanga ate oli kakyala kalungi nodda nenkomawo. So okudda tekwali kwangu. I know. Tekwali kwangu kubanga ewaka ate nno munnange neetooloolerangaawo wano weewange naye n'osula wali n'osulako wali neweetooloola eno naye olunaku nsalo zawakaawo. Kati lunaku lumu obuzibu bwajja Katonda nti fe ayogera naffe. Ate bw'aba yagambye kukola kintu akikola oba mu bubi naye nga kyo kiteredde wakyagala. Kati olunaku lumu mwami wange alabika waaliwo ekyali kigenda omutuukako ng'ate kyamaanyi. Kati ne mpita mu kirooto ekyo ne ntegeera nti agenda kufa. Ne nnyingira mu kusaba n'okusiiba. Ennaku n'abaana baali bakyali bato naye ennaku zaali nga 3. Katonda n'akikyusaamu. Kati nze nali sinayiga kusaba nti bw'oba osaba oba ebintu ebinene ng'ebyo osabirako n'abasingako awo bambi kyabaako ku muntu omulala mu kika mu famire. Kati bwe kibeera waayogerera ye nti kuusi ne Sebba ku lulwo bwe kiri ye era nga ekirooto kiri bwe kyali n'omuwala oyo naye bwe yafa enfa gye yafaamu. Kati nze naye nkitegeera nti ono yabadde alina okukola ki? Okufa. Kati basiraamu ennaku 4 bwe zaayitawo ne bamugamba gw'olina abaana ab'obuwala leeta omwana yagenda okukola ki? Okusikira ono. Kati olw'okuba nti nali mmanyi lwaki oli yafa si lwakuba nti nze namuta naye nali nabye mu nsi ey'omwoyo ebintu bikkuliddwa bye byaffe byambikkulirwa ate nenkitegeera. Kati bwe bamugamba nga talina bwajja kukola ki? Kukigamba. Amanyi mulokola aliko omuliro. Omwana balyoke bamugambe tula ku lubugo kalakola bwoti kati sala enviiri. Anti kaakati ate okufa kwali kukwe ate mpeeyo owange ate abaasikira oli
nali simumanyi namumanyi so nekimulema nekisooka nekimulema ne bantumira mulamu wange omulala naye kati olwo nali ntandise okuyiga okulwana entalo ez'omwoyo neŋŋamba mulamu ne mugamba nadde simanyi nti waliyo dduwa waliyo dduwa muzeeyi mugambe akugambye weereza abaana bajjewa mudduwa konze tewali buzibu lwali lwa Sande kyenakola abaana mbagamba nfumbe mangu twayankera sanga 12 oba emu ate nga tutandika okusaba ssaawa 4 ne mbateekateeka mangu nali nkyabate kati ye n'agenda ne mugamba abaana ngenda kubaweereza kabamale okufuna wano ku kyokulya ye n'agenda kati ono naye najja naye tategedde nti ate waliyo omulala eyasooseewo kyenava bwe yajja ne mwaniriza tusanga tugenda kunywa caayi ne mugamba abaana ne bamuwa caayi awo tinajja naŋŋamba abaana nga tebabaweereza mu dduwa konze saategedde yali amanyi nti bakutumidde oli yakomewo yali tamanyi bwe bamugamba nabaira nga talina bwajja kujja nga yesigiriza nadda ewalala nga tannatuuka eno kati ono n'ajja ye naye kyeyava ŋŋamba nti abaana batwala kati olw'okuba namurisiivinga womule mukayanya nambuulira ekiriwo kyenava naŋŋamba nti muzeeyi yabadde agambye omwana ono omukulu yaba asikira sengaawe amanya gafaanagana nenava mugamba nti ekyo nga tekijja kusoboka mwana tajja kusikira sijja mukuwa kugenda kusika ko ye lwaki nemuga nti lwaki ensonga oyo yafa gwe wali ogenda okukola ki okufa Katonda n'akitulaga bulungi nnyo nze nensaba gwe n'otafa naye saakimanya nti ate kyasigala kirondoola kati sisobola kuwa mwana olutalo ate awo nalwo ne lubeera lunene olutalo lwali lunene awo nemugamba naŋŋamba omanyi obaana obatemedde olusalosalo konze olusalosalo gwolutandikako ki enkumbi bw'ova wano n'ogenda n'obagamba nti nkumye omwana naŋŋamba kakati nze magamba enda nemugamba tosobola kusirika bwe bakubuuza gwe sirika nemugamba abaana bano bange naawe si abantu balala bonna era kati navaawo nga tetutegeraganye ye nga abaana nabasindisa edda ne ku kyaki nkazi yatusanga bo bamaze okunywa ne bagenda ku kyaki so olutalo ne lubeerawo naye ku luno nga tetuli ku fulonti muli eno bali lubeera eyo eri mu mido Katonda alwana munda Katonda alwana ebirooto obiraba n'olwana waliwo ebimu bye natyanga era byampangulanga era bw'otya bikuwangula era mu bulamu tubeeramu n'ebituwangula olugendo nga lutambulidde ddala Katonda n'atuyamba oluusi yafunanga ssente teyabeera bulungi nnyo gye yalaga naye embeera yamukyunyiza ddala wadde yalina omulimu naye ng'ate era Katonda yamugezesaako naye n'amugamba ebweru eno bayibuli egamba nti ebweru yeewali embwa bwe yafuluma ati alowooza waakabi nnyo abeewaabwe bamuwaga n'asangayo omuliro soko tubuulireko kubanga obudde bwaffe buweddeyo tubuulireko kati muli mutya oli naye mwami wange oyo waali naye mukozi wa safaari tabeerawo tuli ffenna naye agenda okubeera nga dda ate nga yawasanga bw'otumanya abasiraamu bwe tutatuulira awo ne ku luhani bakkiriza naye nga tuli mu good terms Katonda tukoze bulungi ffenna tukyali balamu mpozi waliwo awo mu lutalo wakati waliwo munnaffe owa omwana owange owa wakati ye lutalo terwamuleka maama era yawummula mu 2017 naye nate munnaye Katonda nankolera awo ekyamagero soogedde ku byakusoma byabwe naye nga batambula basoma Katonda n'atuwa basiponsa awo era musumba wange Kasozi
twabadde nawaka mu mwezi guno nga gutandika nga mutikira muli muwala yasomye obwa dokita awo naye Katonda yatukoze bulungi bannaye era okugumiikiriza jjajja gaalo kulungi amiina kuzza amagoba amiina entalo zibaawo naye okugumiikiriza kuzza amagoba mukama mulungi nsaba onsibuulire ku bantu tuve wano amiina neeyanziza nnyo olwa puroguraamu eno Katonda atukoze bulungi olutalo lwonna nga bwe muluwulidde lwaliyo luliriyo ntumira baganda bange ntumira abalirwana bange batenantisi bange bamama lodini abakyala b'ekkanisa kubanga nkulembera abakyala mu kkanisa banaye mbazaamu amaanyi mugume Yesu addamu okusaba nze ndi kyakulabirako n'abantu abalala weebali naye ate kati nze ndi ku gurawundi weekiri kati buli aweddemu amaanyi n'essuubi weekwase ani Katonda weekwase Katonda ajja kukola bulungi tweyanziza mukwano abalungi abali ku KTV mukyala ayogera mpolampola bintu bye bya ddembe naye mutegedde kyembadde njagala oyige mu lutalo lwe ali ku gurawundi walwanidde olutalo abawala abasinga abakyala abasinga okwata ekyawandiikibwa n'okiyunga bwoti n'omuviira ate oluusi ne mutugamba mukama yangambye muviire siddayo nina okufumbira omusajja omulala mukama yandaze omwami omulala ekikyamu wuno kati gyali mu maka ge yavaawokko Katonda n'alwana n'akomawo omwami ate be yasisinkana eyo n'abisisinkana ne bimutabula naye omukyala akyali mu maka ge bajja be weebali omwami musiraamu naye omukyala ali mu maka ge lwaki ye mukyala asooka kati bali be bakyamu abaddako ne Katonda akimanyi era Katonda yakikondamu kakati omwami we ali mu ddiini naye ate omukyala amanyi Katonda omwami ali ku mateeka ga ddiini naye omukyala amanyi nti omusajja abeera n'omukazi omu era tetumanya dumugenda muzza nga abagamba nti bannange omwami yalokoka ebintu byakyuka Katonda mulungi oyinza okwekanga nga ne bajja be balokokedde ku ye ebintu ebyo mbimanyi mbitegeera mama wano waliwo omukyala eyaleeta mujja we ku kyaki wano n'amuleeta n'alokoka n'omwana ne bamusabira n'amugamba nti n'omwana wo n'omwami wo mutadde saamanya mukuddiza kati wano ku Christianity Focus Center wa Bishop Kiganda waliwo eyaleeta mujja we kale n'olwekyo tetuddamu ku papa omuliro bwe gwaka waliwo omuliro ogwaka nga tulina okugubeeramu olabe butya bw'onoowangula naye oguddukamu Katonda atesitinga Bishop wange yagamba lumu Katonda asobola okutesitinga ekibuuzo bw'okigwa oli muzadde n'akikozaamu oddamu n'okikola okituula paka lwoyita abakwagala mu kiraasi ndala mukama abankuumire sijja kubagamba nti mukama abakuume sijja kubabajjukiza nti kusande tubeera ne services zibeera nnya era beerangawo service gy'owuliramu emirembe beerangawo ennaku z'omwezi 14 okwebaza kwa Katonda yakoze obulungi obutayogerekeka mukama abankuumire wadde bulijjo simuze mugamba